Yesu ketugenda maaso tusanuke films Busoga atushemelerwe Rachel film ekyatandika butandise tegenda maaso ate nga tushemelerwe Rachel yakulembedde abazanyi batugamba nti Waiswa Alan nga naye ku screen kwali tutandika butandisi Zulaika Nakisuye ekyali ntandikwa batugamba nti Namuwa ya Shirat nga netugenda mulaba mweno filmu ya fegenda maaso ate nga Akongo Penina nga naye ku screen kwali Akongo tolekedde akayiringu ye filmu egenda maaso Nsubuga Ismail ye yaleeta olugero luno era naye wandika script ate nga Kagoya Nora yalabiridde abazanyi ku set batuga nti Shemerwe Rachel ye producer filmu egenda maaso etandika butandisi kakati nga tutandika waliwo omwana w'obuwala agenda maaso yetegereza naye nga ate amameme gamukuba ayina kyabala omanye ennaku zino abawala babala nnyo okusinga abalenzi bwe byatuuka ku byokkuula baava ku leve ey'okwata magalo kati bakozesa digestible akukuula erinnyo n'ekibuno ng'ajjayo omugangali ebigali bibaayo naye guno tajjayo kigali ajjayo omugangali kiki ekiri mu kibbo ajjayo omugangali n'agulyoka aguteekaawo ekyatani abaali awo genda okulira nazzayo omugali gwe omanye ekiriwo kati okulengera kumba omwami yazze kangene kakole kati ng'agamba ayina akalimu kayagala ogenda okwasaganya ye mwami kati ng'amugamba munange ekyemisana nkutegekere ki omukyala abuuza kyaba ategekera omwami kuba omwami wanaaviira ku mulimu ajja kulaikani abaako kyasangawo nga yeeyongerayo omwami tamanyi nti omukyala mu nnyumba ayinayo omugangali ayina omugangali mu nju abakazi lwaki babanga n'emigangali naye kati kumba omwami nga yakavaawo omukazi ono yakwata omugangali gwe wuuno ali mu kusoba aguyisaawo ekiri mu kibba agatali masala kiba ki omukazi ono najja akwata enkumbi n'ogubbo gwe ogunene gulabika gunyiga mmere ya lumba ogubbo ku sayizi kwe guli kati nga ajja ayingira omuwanyi ayingidde ebimwanyi lengera ekyali ntandikwa firimu egenda maaso ng'atandika okusimaasima bannanga abakazi baba n'ebyama abakazi abo mulo balabanga abantu abali fragile oba abali soft mubalaba edduka si bangu n'akatini bwe kati asimira ddala n'ekinnya ekinene eki muwala musajja yaleeta mukazi muwasanya abakazi naye nga balina ebyabwe kakati aba akyasima ng'akwata omugangali agusaayo omugangali gwe guugwo ng'atandika okusaba ali wano avuuma alinga yingini ku lyato avuuma buvuumi wetegereze ali mu kuvuuma n'ensisi zimuyitamu bannange abakyavuuma ogenda okwetegereza waavuumira nga nazaala we buuna ayingiddewo yamusanga alina omugangali gwe ekiwala iwe nakubonerawo n'agamba gwe kiwala gwe nakulaba ng'olina ebyawo nakimanya nti olina ebyawongo gwana gwe nakulaba wenna omutwe gutunula ng'ekyawongo gulabe n'ebyawongo olina ebyawongo bulijjo mutabani wange simanyi nti oba akimanyi nti olina ebyawongo oli mulogo kati nkuguddeko akasente akatono kabeera afisango omusajja mwana wange takyalina wadde 10 kyafissa ne bwagenda okukola sente tezijja ebyawongo byo byebirya sente z'omwana wange obwavu obumuluma gukazi gwe kiraba ekyawongo kino kirina omugangale bede ebyawongo byo byoli nabyo kakati yamugamba ebyo ebyawongo byokutte njagala obikwate bibeede takali omwana angetambula okukyona namugamba nyendoje jjoja Nazara agudde mu kyawongo Nazara yagwa mu kyawongo amugambye beedo je joja nabyo tenda kumana wa joli kuija jya joja aye muna aye baba ekyendi bona saawa eno
mbonanga omukazi ole adeemye okujja, azira kujja gy'ajja, azira kulumuka, yagema enkumbi yajja nakyo, agiire nakyo. Ladies and gentlemen, omugangala aguzizaayo. Munange tukwate kuba okudda erudda. Ku kyalo kino waliwo omukyala eyali atuuka, yali ayambadde bulungi ng'era w'omanyi bano bannaddeeni, wabula ali ku ssimu ajja atambula mpola mpola, agonze shariya. Nuno ali ku ssimu, kumbe gwakubira essimu amugamba gyamunoneko. Yasanyuka nnyo bannange, nga nsanyusa okulaba. Omusoga akoba nti sangayine, namugamba nkugamba edda, nkugamba jangu wano oyite ku nkoolimbo za gundi nga toyagala kuwulira. Kale nno yali azzeeko ku kyalo. Kirungi nnyo omuntu okubeera e Kampala, naye n'ojjukira wowe wasinziira okujja e Kampala. Abasinga tebaagala kuddayo kulaba ku bantu ba mu kyalo bali mu mbeera ki. Bannange, obwedda mpulira omusajja ekyalo kyeno booda zirina we zitasukka. Waliwo ebyalo byogendako nga booda terina weetasukka. Kati nga mugamba bannange gyonna gy'obadde obulidde kirabika akasente kaweze. Agenda okwetegereza ng'ono ensawo gy'alina malida. Omanye ensawo nga malida. Bagamba ow'ekibuga ayeetikira ow'ekyalo, oba ow'ekibuga bw'aba yeetisse asanyukirwa. Kati ow'ekibuga bw'aba teyeetisse tebasobola kusanyukira. Firimu egenda mu maaso. Nagambye nga bulijjo eminze nkwereza tulaba akayiringu. Nange nga bambuka, olugendo lwali luwanvu, nga bambuka olusozi bagenda. Tutandika butandisi yakakomawo. Yakakomawo genda okwetegereza ayingidde akasaalu. Kiki? Ate lwaki oyingira akasaalu? Akasaalu okesoga bweso sidagaani. Kumbe waliwo eyali ajja. Ogenda okwetegereza. Bannange otambula oddawa. Kati nga muga nti munnange waliwo ampadde ebintu bino nangamba mbimutwalireko. Oli mu kumutwalirako. Bannange byekiki nga nsawo zinyirira, mulimu bya kibuga. Nedda wazira bya kibuga. Ensawo zinyirira zibulamu ekyokulya muno. Ab'ekibuga baba n'ebyokulya mu nsawo bye tutalyalya. Nagamba waliwo agimpadde nangamba njimutwalira jja. Kale naye oli otya muula. Kaakati ono mulamu ebiseera ebisinga aba yafumbirwa mwannyoko ow'obulenzi. Kaakati ono lwaki bamuyita mulamu? Ye mukyalo oli gwe twatandise naye eyabadde n'ebibbo eby'essanamu ku kyalo kuno. Ono mulamu we era oli bwamulabe ne yeeyokya akasiko. Sitaani tebamuwa haaga, badduka mudduke. Kasita olengera sitaani lumuka baba, lumuka. Kiki? Nti oyo omukazi oyo nti wangi ng'amugamba oyo omuwala ye yafumbirwa muganda we. Tufudde. N'agamba nti omuwala oyo mumanyi. Yagamba abeera kuno nti ddala kuno kwabeera nazabeera mulamu. Kati ng'amugamba nti oyo mulamu waffe yafumbirwa muganda wange. Yafumbirwa muganda wange Musunda Laavu. Kati ono alina muganda we Musunda Laavu ye yawasa omukazi oli. Ono yamugamba muli mu kizibu. N'amugamba nti omukazi oyo gye yava. N'amugamba muganda wakyali mulamu nti waali. Muganda wo n'awasa omukazi oyo n'asigala ng'akyali mulamu. Abeera kuno. N'amugamba nti omukazi wa kuno nti ye. Ekyalo kiri mu buzibu. Ekyalo kiri mu buzibu. Muganda wakyassa nti ye. Wakomye mulaba ddi nti jjo. Kyava mulengera alaba obaggwereddeyo. N'amugamba omukazi onina kye mumanyiko. Omumanyiiko ki?
saagala kukyogera oba n'ebyokukyala mbiveeko nzireyo. Eyazze okukyala ayagala kuddayo olw'ekyeteme kyasanze ku kyalo kuno. Namugaana esooka ombuulire lwaki naye kati tombuulira omuwala wamulaba wa lwaki bw'omulabye oddusa otidde nnyo kiki? Nga batambula mpaka waka. Omugenyi eyazze okukyala kuba kwa ssanyu yatuukira mu birowoozo. Olwo naye atuuka bimusobedde. Munne abadde azze okukyala ebirowoozo bimutta. Olw'omuntu gw'asanze ku kyalo kuno nga tamusuubira ekyalo kyagwamu nnabe. Munnange kati Shirati kyobadde kini lwaki tombulira ekituufu? Kakati tuvudde nga tuli basanyufu eno nze tonnaba nakulya bugenyi otuukidde mu birowoozo. Sooka ombuulire Shirati. Shirati yogera nange naawe. Shirati tayagala kwogera. Ekyama kyakimanyi. Kati ng'asooka mbuuza kyogera Shirati tonneesigirako ddala. Nsize wano. Kati ng'amugamba nkubuulire. Kwonona bitangu. Mbadde saagala kulabika nti ntambala ebitankwatako. Era sizze kulabika nti ntaggulula baagalana. Nze naze kuwummulirako wano. N'agamba nti nze ekyabadde kindeese kuwummulirako wano nnaku 2-3. Male nzireyo e Kampala nkole emirimu gyange. Kiki omumanyiko? Kati ng'amugana naye sooka ombulira omukazi oyo mumanyiiko ki? Lwaki toyagala kwogera ky'omanyi ku mukazi oyo? Gye nakulira nga sinaba kusanga. Kakati ng'amugamba nti nze waffe gye banzaala oba gye nsibuka nga sinnaba kulabika nti tumanyigana naawe. N'agamba nti ekyalo ekyo omuwala oyo gye yali abeera. Wabula omuwala oyo ku kyalo okwo baalinako famire yaabwe teyali nnyangu. Nti aha, famire yaabwe eyo teyali nnyangu. Ng'amugamba nti ku kyalo kwe twali abantu bangi abaagwanga mu buzibu nga tebamanyi lwa famire y'abantu abo. Saagala nabyogera. Bwe mbyogera ndabanga essanamu eringoba. Oyo omuwala ng'amugamba nti olengera omuwala oyo kyabokya ng'agamba nti ku kyalo kyabo oba famire yaabwe oba yalinamu kitambo oba yalinamu kiki, nga famire yaabwe bw'oyagalamu omuwala ng'ali mbeerera. Omuwala gw'oyagala mu kifamire yaabwe bw'abeera mbeerera. Kasita owasaamu omuwala ng'omuwala gw'amuggyako embuzi, I mean is a goat, if not is a crocodile, you die. Ojjako omuwala embuzi ofa. Kati ono yajjukira efirimu egenda mu maaso. Efirimu egenda mu maaso. Olunaku Musundalaavu lwaleeta omukazi ono yajjukira. Maama yali wano bayagala okuyingiza omukazi, maama n'alemera mu kkubo. Ono olumugambye nti famire y'abawala abo ewaabwe bw'omuwasaamu omukazi gw'aba amuggyeko embeerera baba balina okufuula enva, oba baali basezi. Abasezi ku grade y'ekika ekya waggulu nga bakulya nga toliimu na munnyo, nga bayinza n'okulya nga tebakusiiseeko. Kaakati omukazi ono nga bamaze omuleeta, maama yabagamba nti mukwate ekkubo eri baleese muddeyo. Ono n'amubuuza nti buzibu ki? Musundalaavu yaleeta kiddeemu nga bw'omanyi abavubuka yasomba. Kati okusomba kirala n'okusomboola kirala. Musundalaavu yasomboola. Era Musundalaavu abuuza nnyina lwaki amugobya omukazi gw'ayagala. Ng'amugamba mwana nkubulire ng'omukazi oyo tojja musobola. Maama omukazi lwaki tebamusobola? Nze ndaba simune najja musobola. Kati maama nze onsobera nakaleeta omukazi wange otandise ebintu byo ye Musundalaavu. Atandise okayanira omukazi. Leka naye tuyingize omugenyi mu nju. Ngambye ekkubo eryabaleese mugeme eryo. Ono yagenda yeekyanze. Musundalaavu awo we yakwatira ekkubo ne yeeyongerayo era n'agamba tagenda kudda wano.
Mwana wange. Omwana ono yatandika okubuuza nnyina. N'amugaana maama lwaki omukazi we muganye okujja mu famire yaffe? Oyina history yonna gy'omumanyiiko oba ekintu kyonna kye twandibadde tumanya? Maama yamugamba mwana wange bitono by'omanyi naye ky'olina okumanya eriiso ly'omukulu addugala weewalaba. Eriiso ly'omukulu addugala weewalaba. Kati abejjukidde nga okusinziira ku bigambo ono byamugambye kirabika maama yali mutuufu. Yali mutuufu omuwala ono obutamukkiriza kujja gye bali. oba ngogwe Njagala weetegereze. bamulya oba bakulya Kasita oba nga oli mupya omulala oliibwa bw'oba nga oggyeko omukazi embuzi mu famire y'omuwala oyo bakulya bali baali basezi balinga bamuli asooka okujjako embeerera bamulya. Kati yagamba kampite maama asooka awulirize emboozi eno nga bw'ogyogera kubanga ebigambo bino by'oyogera bitiisa ate ku muntu yenna atamanyi ayinza okulowooza byakusaaga. Simwagala atugamba eriiso ly'omukulu awaddugala. Maama bulijjo yatugambanga ebintu ebyo nga tetukkiriza nga tumugamba mbu ng'awoza mbu simanye eriiso ly'omukulu addugala weewalaba naye wabula yajjukira ebigambo bino bitandise okubaako ebintu bye bimujjukiza. Lunaku lumu yakwata ekkubo n'agenda ewa Musunda Laavu. Agenda okutuuka mu nnyumba ng'omukazi ali mukaaba. Ndeka naawe nze mpulira nkooye. Ogenda okendeeza omukazi n'avayo mu kisenge abadde akaaba ndeka nvaako ebyokukimala. Kati ng'amubuuza nti omwami munnange bwannyinaze gyali nti abadde agize kati kimuli mutya. Kati emiranga ye gye yasanga yalowooza gya mukwano era n'amanya nti muganda we mu kukiika alabika akanyuga bubazzi baaba oli omwami mungwala alabikamo kubanga emiranga gy'asanze wano nga gikakasa bulungi nti munnange omukyala ali ku kyokya. Kati ng'amugamba omanyi mulamu sijja kulwawo ng'agamba nti mbadde nzize tunyumyemu naye ebiwoobe byensanze wano kanveewo mugende mu maaso n'emiranga gyammwe saagala balemesa miranga munnange ddayo ku miranga gyo. Emiranga gy'omukwano giba mirungi. Omukyala ono yali akaaba miranga gya mukwano. Firimu egenda mu maaso. Bino byonna ono atandise obigattagatta. Munnange bwe yava eyo ng'akomawo asanga maama ng'amugamba nti nva wa Musunda Laavu n'ekyensanze eri. N'agamba nti omwana ono erinnya erya Musunda Laavu lyamutuuka. Omwana asunda Laavu agisundira mu bipimo naye kyemmanyi alabika Laavu omuwala ono amuwa ndebe oba kwa nsawo. Amupiika mpiike Laavu kubanga oli omwana Musunda Laavu asunda Laavu. Laavu olwawo okulaba bagisunda modulo musanza neŋŋamba kankomewo kuba Musunda Laavu asunda. Maama oli omwana alina omukwano. Ebigambo bino byonna babigambanga maama naye nga ye atunula mu kyamuli era ng'awula tayagala kumanya bigambo byonna bikwatagana ku mukazi oli na Musunda Laavu. Yasalawo n'omwana we abe nga amwejjako lwa mukazi oli. Kati ono ssebo yamugamba nti maama va mu Laavu ya banno balina Laavu balemesa baveeko kola ebibyo by'olina okukola. Firimu egenda mu maaso. Efirimu egenda mu maaso. Kumbe omukazi ono yali mu kisenge nga tali ku byakusunda Laavu alina bwe yali yeegayirira. Bannaye mpulira ebintu ebyo sibyagala. Kati ekintu kino kye muŋŋamba okola nze sijja kisobola. Lwaki munnemerako? Musunda Laavu wange mmuleke. Firimu egenda mu maaso. Oli kye yali yeegayirira ono kyataamanya. Kati ono kyakola nga agakampite maama omubuulira ebintu ebyo nga bw'obiŋŋambye tulabe engeri gye tutaasa Musunda Laavu. Kati agenda okuyingira mu nnyumba wano
Mama. Ayita maama, maama amulaba. Ayita maama, maama taliyo. Maama tatera kuva waka. Tatera kuvaka maama. Kakati agala kubira nnyina essimu alabe wawaali. Kubanga ensonga ono sira tijawugeddeko nsonga ya Simba. Tesaana kuwa budde nga tennakolwako ngoba nga tennatunulwamu. Essimu eyitamu. Essimu eyitamu. Essimu eyivuga n'etakwata. Jukira twatandise. Maama. Maama. Yasanga mukamwana we n'essanamu. Era baamukuba essanamu maama teyadda ngulu. Kati bino byonna ebigenda maaso bano balowooza maama oba ali ludda wa. Kumbe maama ekyamutuukako kirabika kikambwe. Kati maama bamukubira takwata. Maama takwata simu, kintu ekyo kimalamu amaanyi. Maama kwata simu, ebizibu byazembwe, emitawaana zize. Problems emekuja. Problems. Ebizibu bya problems byatuuse dda. Munange bakuba essimu, maama takwata simu. Bakuba essimu, maama takwata simu. Obweraliikirivu bweyongedde. Maama takwata simu. Maama takwata simu. Yeebuuza kiki yali alina okulayikaani akola. Nakikiki yali alina okulayikaani azzaako. Kati ng'amuga kasooke tukubire Musunda Laavu. Oba naye asaana okulabulwa. Musunda Laavu oyinza omulabula abantu we babeera mu mukwano tomala gamugamba nti mukazi we musezi. Oyinza okimugamba nti mukazi we musezi nga naye kennyini ekitambo kyamukwata dda. Oba nga Laavu ali mu nnyingi. Kankubira Musunda Laavu plaza wange. Kati ng'amuga kansooke mukubire. Nze at least tetumugamba nti kya mukazi we naye yeetaaga jje obeeko ky'otunyonnyola nga naye awulira. Katukubire Musunda Laavu. Maama bamukubira takwata. Ekyo tekyabatiisa nnyo. Muntu bamukubira essimu ng'ali biza alabika alina byakola. Kaakati Musunda Laavu aba ali wano. Olwaliro tannasunda ku Laavu, ali mu kusunda mulimu. Kati nga muganda wasooka mbuuza ludda wajja akasiba. Nga mugamba wandikutte kubo n'osooka n'ojja ewaka waliwo ensonga etalinda. Nze essaawa eno ndi ku mulimu. Namuga asooka ojja waliwo ensonga enkulu telinda. Nze eno gye ndikoyo ento. Nange omulimu gwe ndiko ssebo nsonga nkulu. Kati namugamba ojje. Nga saa bintu byakunsumbwasumbwa ebyo byantamatama ebintu byammwe. Musunda Laavu aganye. Nze ndi bize ndi ku mulimu nkola ndi wano nsunda mayinja ate muwoza soko jje waliwo ekiriwo. Saagala kuntawaanya mimi iko mifanya kazi ate kama wana sema simanyi kintu gani sijui kintu gani. Bambi Musunda Laavu naawe ajjeko. Musunda Laavu ajjeko. Kati ono atandise okukyamuka. Nga baddamu ajjeeko yabakoowa. Omusajja yenna bw'agwa mu mukwano n'omukazi mu famire mulina okumwegendereza oba okwongera okumukwata empola. Kati ono yeebuza kiki kyalina okukola okutaasa muganda we, kubanga omuntu yenna bw'abanga nnyikidde mu kigambo omukwano aba tayagala kuwuliriza bigambo by'abalala. Akanaafa tekawulira ng'ombe. Aka Musunda Laavu tekagenda kufa, kagenda kuliibwa. Nga basalawo basooke bateeke emigugu mu nnyumba balyoke banoonye maama ludda wa waali. Ono nga bayingiza migugu. Kati nga mugamba ogira oyingira munda kansooke nnoonye maama tayo waali. Ono ng'ayitawo agenze kunoonya maama. Munnange nga tudde eno waliwo abaana ab'obuwala bajja batambula mpola bwe bagwira ku ono kati
kati basanze Nayigaga. Muvawa. Nayigaga bava Miyembe. Mama mubina. Ebiseera bisinga bw'olya nnyo ebintu bitandika okufaanana. Nayigaga ayagala nnyo emiyembe n'emiti awalampa. Naye kati alina engeri gy'atandise okufaananamu emboona ya Ssejjembe. Wekiriwo ali kwenda ssaawa eno. Kati ng'abagamba waliwo ekiriwo twetaaga maama. Maama mumulabyeko nti nedda. Ye Nayigaga ne munne. Mujje mugende munoonye maama. Omukobe. Bwe mumulaba mumugambe waliwo ensonga eri ewaka nange kangende nnoonye sayidi eno. Ngadduka kunoonya maama. Maama baamunoonya nga bamulaba. Omuntu omukulu ayinza okubula n'otamanya wajje yakute n'otandika n'omunoonya ng'empiso. Oyinza omunoonya ne Masepiki wonna. Kaakati yajja asooba. N'akwata ekkubo n'alyoka ajje wa Musundalaavu. Effirimu egenda mu maaso. Ayise Manju nga ayingira mu nnyumba ewa Musundalaavu. Mulamu we bataliiyo, naye amazima ge boogedde ku mulamu we gongedde okumutiisa. Kati kyova olaba ne mu nnyumba ajja amagamaga tewabanga maama baamulidde. Engeri maama gy'atayagala muwala ono ayinza okuba baamulidde. Yayita Manju naggukira emiryango nga talina gw'alaba, n'ayambala engatto ze ne yeeyongerayo. Firimu egenda mu maaso. Weetegereze. Kaakati baakomawo ewaka ne Nayigaga ali wano. Simulaba. Kiki nti maama abuze. Maama abuze. Kati ng'asooka mbuza ne maama kiki omwagaza. Ng'amuga mwana wange bino tojja bisobola. Zino ensonga zakususa emyaka. Kati nga yonna yonna gye mutambulira eyo temulina ye mwamuwulizaako wano oba wali? Tewali. Bano obadde bali Miyembe kuva ku makya. Okalengera. Nkugambye bw'olya ennyo emiyembe otandika okulabika nga amatu. Buli ekintu ky'olya ennyo kifaanana. Okitegeera? Bw'obanga olya nnyo enkoko ng'olya nnyo ensingo z'enkoko oba onuukanuuka buli kadde ng'olya ensingo z'enkoko olina okwegendereza buli bw'olya. Kyova olaba osanga omuntu naye nga naye agira naye ng'era aba afaanana ki? Ekyo kyali ennyo. Weegendereze. Kati tebaagala kulekeraawo kunoonya maama. Maama balina okumunoonya mpaka. Yabagaani mugende munoonye mulabe nga maama mumulaba. Tetulina kulekeraawo maama kumunoonya. Firimu egenda maaso. Weetegereze tunuulira. Njagala olabe. Ekibuuzo kiri nti kiki bazzaako. Maama baamunoonya n'abula. Kiki kyetunoonya? Ne naawe lwekyo olwo obuntu bwe tunoonya buli awo butonotono buntu simanyira wayinza kukulagira n'obutegeera bumyufu. Obukola buli awo nabwo butonotono naye ekikulu sibumanyi nandikuyambyeko. Obuntu twabukozesanga nnyo naawe eri ku kyalo nga tugoba abo abantu nga mubuje nga bigoba abo abasezi. Bagenda maaso banoonya. Maama bamunoonya. Maama abuze. Maama bamunoonyeza. Maama tebamulaba. Maama yalazeewa kyekibuuzo ekiri mu ddiiro. Firimu egenda maaso. Nagambye nga bulijjo eminze nkuweereza. Weetegereze. Bamunoonyeza ku ttale kwonna. Bagambye embu nno bali basezi. Kati baba baamuseze nga maama baamuseze nga baamulidde amagumba baba baagayiyeewa. Nga byalinga eri wammwe ye mwali muzannya. Oba kale ebyo by'ogamba byalinga eri wammwe oli akugambye buli kimu n'obubonero obulaga byayogera n'obulaba.
n'olaba buli kimu bakugambye bali baseze ate owakanamba oba baali kale tebali oba baali basereeri ewamu engabo yajja eno takyasera byonna osobola obinoonyereza n'obiwulira ebigambo by'oyogera kennyini ono n'alaba ekintu ofudde kanaawe obadde ki ate obadde ki oli abadde awoza bukirabika eno si baseze ebigambo byo byogera ng'obiwagira ku lw'okuba obunafu bw'omutima ono bw'asonga wali songa awo kiki nyinawo owenyinawo kiki naabwe mama awawawawawo obwedda tannalaba kumba wayimiridde firimu yino labajagali oba tewadduka kulira oyiga akameme kamukubye ogenda okweta omusezi abadde ayagala kutwala ki omusezi bagambye mbuno simanye ebyabasezi byakomeeri kati alabye akayiringu alengedde akayiringu kati wabadde ayimiridde nekajja kamusuna mukataasa kamusunye mukataasa akayiringu katuttewo ekifi bannange kitambo kikino kaka akayiringu kaako kano tekayina mannyo naye kayina omululu akayiringu firimu egenda maaso ekibuuzo kino nti bigwerawa weetegereze tunuulira kaakati tukwate ekkubo ne tujja tudde ewaka oluvannyuma omukazi yatabukidde ddala ekitambo kitandise okkola yakanda ku kyegayirira ng'awulira akooye ebyobusezi bye yava nabyo ewaabwe ekitambo nga kimulemeddeko kimugaa kimujja kusera ojja kusera oyagala ogaana munange efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso ngajjayo ajjayo olubobo mwe muli amaanyi g'abajjajjaabe agamuyambako okusera banne nga teboogera bakusera ne bakulya ng'owulira bakumamirira omunnyo n'obutungulu nange mwami wange musundalaavu nkwagadde nnyo era neneegayira bajjajja bakusonyiwe naye munange tulina ebyobuwangwa byaffe musundalaavu munange ojja kunsonyiwa tugenda okusunda ebifi tugenda okusunda amasavu musundalaavu bagenda omusunda omukwano musundalaavu bagenda omusunda essava jja kiwulira efirimu egenda maaso nate nga bulijjo weetegereze tunuulire tabbu anti tutandise banange ogenda okwetegereza lengera obusezi lengera akayiringu kaakano ke katutte ekifi kyoli kamukutte mu kifi ono kinakali atambula nakyo bannanga abakazi bano betuteeka ewaka olumu oba osaana noddeka nga tamanyi n'omulingizaako oyinza omusanga mu ddiiro ng'abuukabuuka atumbira mu bbanga ng'enkuyu gwe laba ekiri wano ono agenda
ono ye agenda kati yesaawa Musunda Love tuba tuli awo ogenda okwetegereza n'asooka zaayo. Musunda Love abadde awedde naye era tannaggwa kuba tetumanyi oba akonkona beba ekika kyono be banonya ennyama tetumanyi. Ne basooka bamubikka ono n'akweka ekibbo ogenda okwetegereza ani akonkona nga mulamu. Munnange mulamu nga tetajja kati nga mbuza Musunda Love aliyo mbutaliyo mbadde njagala Musunda Love lwaki kamulindeko atajja kudda kati apalapalanya ono ayagala kulinda ku muganda we ono awuza tagenda kudda kati wakudda kiro naye Musunda Love nga yakeranga ewaka. Olwaleero lwaki Musunda Love takomawo mangu? Musunda Love alwawo kati nga ganze kamulinde wonna wanaddira baasi kumbe bamutegedde. Tojja kututtira famire yaffe nga tulaba ng'ajja nga bamwaniriza kati munanga nti era mbadde gambye taliwo wa bandigenze n'omulaba enkyanjagala kwebaka kumbe amugoba ayagala kusera. Musunda Love ali wali bamubikidde munku kati ng'amugasinza butamulinda nina kye mwagaza wano waliwo akayiringu akatuddeko ekitambo kya bano ono tamanyi nti waliwo akayiringu kumbe ogenda okwetegereza Shirati yuno Shirati tugenda mu lutalo kati kumbe nga tebannajja okuva ono lwe bamukunyudde ekifi mu kataasa ono yatandika kugenda maaso n'okulekani akola ki bayiiya n'agamba nti kati ekiriwo kyolina okumanya tugenda mu lutalo era ne bakwata omuziŋŋoonyo n'agamba naye bw'obeera ng'oyagala okunyweza omusezi omukuba omuziŋŋoonyo amaanyi ge ne gaggwawo wabula olina okwegendereza kubanga aba ayinza naye okukuba ekitambo. Omukuba omuziŋŋoonyo naye nakuba ekitambo firimu egenda mu maaso. Kati mission babadde bagyetegekedde kumbe n'atudde akayiringu baasi wetegereze tonolera mu ttaka tuzanyisa ab'ekitambo tuzanyisa we bakwatidde emiziŋŋoonyo gino nga mbuli eddagala. Shirati yaleeta pulaani ku kyalo gye twabeera n'amugamba nti ffe ku kyalo ekyo kye twabeerangako engeri gye tukimanyi nti kwaliko abasezi era ng'engeri eri emu ey'okwetaasa abasezi. Omusezi tasembera wali muziŋŋoonyo era bw'akulaba ng'ogukutte muli afuna obusungu ku ggumba kubanga aba amanyi nti ogenda mugwamu. Kati ng'amugamba kati amaanyi gaabwe gano obutakukwata olina okufuna empeke z'endandaali. Endandaali oziidi ng'amugamba olina okugaaya endandaali. Bw'ogaaya endandaali ekitambo tekikwata. Shirati ye kafulu okwata ebitambo. Ono bagambye mbu yasobola okiyoola kuba alina amaanyi. Yoola omusezi mukuba omuziŋŋoonyo n'agamba nti era bw'onoomukuba omuziŋŋoonyo ajja kuba asanyalirawo. Kaakati ggwe omire endandaali zimire
omusezi bwakuba ekitambo ajja kulowooza akukubye gwe ofule yeebase pulaani yonna baagibaze kati ng'onaamugamba olengera balabika baatuguddemu ng'agamba akayiringu kagende kalabe oba ebweru walirwa secure tetwetaaga kutandika kusalaasala ono bifi ng'ebweru tewaliwo security kumbe waliwo alingiza Shirati pulaani yonna baagibaze ono kwe kutandika okubikula wali mu nkugo bw'ojja olaba nku kumbe we baatadde saawa yakutandika mikolo Musunda Laavu bagenda kumulya ne muganda we ono bagenda okutandika kale batusookere ku ono naddamu kumbe onazengulu alengera ono tannalengera nti emabega bwe balowoozeza ndi bamwebasizza najjayo omuziŋŋoonyo eddagala ly'omusezi muziŋŋoonyo kwata omuziŋŋoonyo bamukubye omuziŋŋoonyo liyebase ono ali bweru abaami n'abakyalo ogenda okwetegereza atunudde sayidi emu emabega eri gyatatunudde akayiringu gye kafubutuse akayiringu emabega we mugongo ono ayita muganda we Musunda Laavu Musunda bambi Musunda gwe naawe Sunda naawe abulamu Musunda Laavu nadda engulu Musunda Laavu guno omutwe babadde bagenda guwuuta mu supu kumbe emabega akyuka fudde yagwa munda nga beekweka nga bayingira ekisenge munnaawe bamulese awo Shirati baaleka awo Shirati balese wali akayiringwa nga tekayingira kayingidde ekitambo kwe katudde kumbo naagudde yeefudde agudde nadda engulu genda mumuli kalina amaanyi akayiringu kamukuba ejjaddu Shirati naddamu n'agweri kamusobodde kaagala balala bali mu nnyumba beekwesewa kyekibuuzo kati ono agudde eri bano kava oba mu kitanda wansi gye basirikidde mu kitanda wansi efirimu egenda maaso weetegereze mitawaana myerere mu nnyumba akayiringu nga firimu Emmys Productions nga bulijjo ekibuuzo kiri nti biggwerawa yo kumbe engeri gye baali balidde endandaali nadda amaanyi gali we bagakuba tegakumalaamu nnyo osigala okyasobola kaakati yakwata ekibbo kyabwe kino kambaloge anti ekibbo kino we yakoleeza n'alyoka abakoleeza amaanyi gaabwe mwe basinziira akayiringu kali mu kunoonya bano bagudde kava mu kitanda wansi basirise kiki nti sirika ono bw'amala okukoleeza akokyezza ekitamba akyokyezza akamagulu firimu egenda maaso kiki nti vaayo
olwayo kyakayiringu ne kaddawa. Akayiringu bakookeza akayiringu. Weetegereze ebinanka byonna amaanyi gonna ne bagookya ne bagamalamu. Bakyokyezza kiki ekitambo kyabwe kwata omuliro. Akayiringu kaakali konna ne kaaka ne kasirira ne kaggwawo kasita baayokya mu kibbo. Akayiringu kasirira busiriizi. Ono avayo n'omuziŋŋoonyo kumba ate owakabiriiti yakoze dda. Kiki ekigenda maaso? Akayiringu bakookezza. Yagamba buli kimu kyali kiwedde. Yeshirat ogenda okwetegereza olwo nadda engulu. Kati nga mugamba olaba ebintu byo bulijjo ngukubira essimu ozijjako nga twagala kugamba nti omukazi gwe waleeta musezi. Kati olaba bubadde bugenda kukya nga bakuwuusa essupu. Twakugamba dda n'agaana egwe abadde amulidde. Yakweka emaali eyo. Kati yatuuka abe waabwe ne bagimusibako ne bamugamba wano buli omu agenda mu bufumbo tuba tulina okulya bbaawo kasitaba nga yakusooseeko. N'abawa amawulire amabi. Maama yamulya. Nazaala kye baamukola ye yamugwamu. Nazaala yayamugwamu. Yayagala kubiziika abyejjeko. Nazaala n'amusanga era ne bamukuba amaanyi. Maama agamutwala kanywa. Kale bano baagakaaba. Zino zonna ennaku ze banoonyeza maama nga tebamulaba. Maama nga yalugulamu dda obulamu. Kale nno Musundalaavu kye yakola omukyala yamutwala Misinde. Kyova olaba bajjajjaffe baagereesa ne bagaatuwasa mayumba. Weegendereze lujjaaki lw'obasizzaamu omukazi. Eno bwetyo beerabise tubaagala nnyo abankuumire.